ebyembi bisekerwa nkuletedde amawulire ga mirundi ebiri ku baana ba Job Paul Kafeero batestinze DNA nekizuulibwa nti si babe. Musajja mukulu ono kizuuliddwa nti n'abakadde be gye bali, mbutaata ne maama gye bali, ng'oggyeko bambi kasajja kattu kali Bruno Keke yabadde nako, naye nako at least kasobodde okubeera nga kafuna ku ssanyu oluvannyuma lw'ebyo ebyavudde mu live Bruno Keke yamukoledde. Tutandike n'ono musajja mukulu. Ono yabadde asingamu obukulu mu baana ba Kafeero ng'ali myaka 4+ nera naye ng'agamba bazadde be baafa ne maama we yagenda okufa ng'amanyi kimu nti abamugamba Job Paul Kafeero yakola ki yamuzaala. Okusinza ku information eva kigambibwamu nera the last late Paul Kafeero has both ono gayimbwa as both parents alive. He comes from Raihamba Kabarole, ava side ze ye Kabarole, neranga ono mutabani wa birungi Mariam mama we gyali ne taata wa manyikiddwa nga Kajja ali eyo Fort Portal kwegam ne abantu abamu ennaku y'abanne bagizanyiramu. Kale no kasajja katuko bami Bruno kasobodo kasonera miliyoni 2 cash ne bamuwa esimu ne bamuwa ne kyapa ky'ettaka, bamuwadde ettaka liri side zeyo embalala. Kasajja kattu bami ko byabadde bikasobedde kasajja kattu nange waliwo obulomi bw'otuulamu n'ogamba nange obasinga nze obasinga ndi ntya. Just imagine emyaka gyonna gy'oliko gwalaba story eno ne bukya ku makyamu nera taata we si yakuzaala. God forbid tugeze nti ne maama yafa, bw'obadde otwala baganda bo si baganda bo otandikira wa? Mukama Katonda atutaasa ebigezo ebifaanaganako ng'ebyo. Wano ku SMX Media kankusaba subscribinge onyige ne notification bell eyo tojja kwera ngo misinga updates naddala nga zino.